Yesu ketandika butandisi tutandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri Rashidi Kasozi Kiza Florence bonna bakomye mu firimu yaffe etandika butandisi Nakawesi Harriet yatenda tena mpija Madarena tutandika butandisi wetwakomye wetwatandikira jawunya musajja mukulu tunulira labaje yasibira ekyali ntandikwa Chichate misinde chichate baneiba bamuli bubi ayogera ebitakwatagana ludda wajadukidde eno tugenda maaso kaka tudde okusaidi ewa Ssentebe omukyala wuno mukyala kyeyamaani omwami abadde akyekwesa oli mulamu tokolinde ndeka kati omukazi gwe naawe atondidde mu bulirukwe ovaawa wajja obadde tusewana munnange ku kintu ekibaddeko ab'ebitiiyo bijambi ab'ebitiiyo abazze okutiya ab'emigga abazze okugalamiza bakuligite egyo migoba nte terikwatayo kibooko zonna si zokka nenziruka nenzireri neŋŋamba keŋŋende sooka olindeko mukazi gwe wasa wano wetwali tufumbirigana kozi twagala tutya mu bulungi ne mu bubi gwe mu bulungi obaddewo oba oyuzizza amusole njuzizza nkuvuddemu yagamba ddu nontabula butabuzi naawe leka kugira ate obadde oyagala ssebo kulw'okuba baga mu bulungi ne mu bubi nze mbere bankube kibokozo zonna gy'obeera nzembe nedda ekyo tekikola tugenda maaso kimpise ku mutwe nekiko mukyalo kati ekiriwo ja nkusonyiye atonanyeki bwe kiki naawe gana ndetere kundi leeta ebikosibwa wano ebitabo bikondagano kati yasooka n'amutuma ebitabo bye byakolerako emirimu gye egy'obwa Ssentebe yasayininga endagaano ez'abagula ettaka ku kyalo n'abo abatunda ku kyalo ebibanja bannange sayininge nga baleeta fayiro gana nomukooti waliwo embeera ey'okulabika nti ate yeetaaga abe ng'agenda mu kooti waliwo emisango egiri mu kooti era nga Ssentebe ekyo nakyo yalina okulabika nti akikwasaganya mu lujjudde ono ali mu kutya tokirabanga si kirabanga yamala kiraba ate nkyalaba ono bamusaba kirala aleeta kirala alaba takyalina maaso yadde tugenda maaso ne firimu yaffe ate tukyatandika patu gye tulaba ojja kunzisa egenda maaso mpolampola bisajja wadde banzise kaakano Ssentebe ali mu kweraliikirira kwotalabanga yasooka najja esimu alo abeeko baakubira ate nze chairman kati ensonga ekunkubiza wuliriza omuliro gwase ku kati akuba essimu mu mbeera yonna yeetaaga obuyambi kubanga omuliro gwayase ku kyalo Ssentebe gubadde gumutwaliddemu njagala ndeeti kati yeetaaga abenga ebyokwerinda binyongera okunywezebwa ayagala mu butuufu babe nga bava ku leve ey'obwa defense oli defense wa muggo baleeteyo kuba amagye alo kasente kamusaze biswaza byampuna bamanze kino kaakati we tuve ntujja tuddako musajja mukulu bakipapa nkulawa ayingidde mu mitala 10 agala kunzita n'agamba maama embeera etabusa kibaluwa nange waliwo abaagala omumutwala kanywa n'agamba simanyi abantu bakukyalo kuno simanyi benanyiiza oyagala banzite kati maama nkubuuza oba ekyokunzita okiwagira yogera maama kati ate lwaki ogamba nti mpagira ebyokutta kali ntinze musika n'agamba nti muneyi mbadde nkugamba engeri ekiri nti nze nasikira enju eno amaka gano nze kyembadde njagala nawe ekibanja mama kyali kyetulimireko tetujjako emmere maama banzitire wano banatera okujja sabwa zino kati bajja ogwo omululu gw'essente nakugamba wulira wano wajja n'ontulugunya mwana gwe ng'oyagala sente omwana yagala babe nga batunda ku kibanja engeri gyekiri ndi ye musika bamuweeko ebibye nyamba maama nkwegayiridde mbadde njagala ntunde ku ttaka nfune gye nzirukira kati olwaleero okomyewo n'agamba apaana mitala maama mpaddeyo bange mitala ekyo nakuwa bizinensi bwe waŋŋamba oyagala kutunda kabalagala n'amuwa kapito butto n'eŋŋano ne muwogo obuwunga bwa muwogo n'amenvu imba ekibalwa nange nakira ate mwana wange gwe nanculuti gwe kati nanculuti atandise okuba ni asudiya maama bambi muwe bamatunda ettaka jjukira nanculuti ne muganda we ono bakwatagano kamala kyotalabanga bituuse kati ng'amugamu neewe ekintu ky'okutunda ettaka sijja kikkiriza kuba ettaka lino olirabanga munange ekintu ekyettunzi oba ekyamaguzi
nze si bwe ndaba Yema. naye we tuli wano waliwo abakyala abaali banteresa ssente zaabwe mu mbeera yonna ssente zino nandibadde nzikuwa sente n'ogenda n'oyiya noza ne tusasula abantu bali Naye mama bonna maama ssente ate kati oba oyinawo ezo buliwo lwaki tutunda ettaka kikyoncho balina famire eno erabika erina ekizibu kwegamba amanyi oba beddira mmandu oba kiki ono ye nanculuti oli ye kikyoncho oli ye mitala 10 bakipapankulawa kati maama ng'agenda munda sikuleka nancho. kati nga mga nanculuti wemba ngenda naawe maama ng'ayingira munda ng'ajjayo akasente nga mugamba sente oziraba maama leeta ndabe lwaki opapa maama yogera byogera ogambye ozireetedde nze lwaki oyogera ziri mu ngalo zizo maama leeta oyogere nga nze nzikutte Nziraba. sente nziraba mwana wange sente zino mpitirivu nnyo Tumaze ekyalo tukibu. saagala mwana wange ogende okuba ni sente zino ate odda mu muzannyo sente nzikuwadde azimuwa bw'alinga atazimuwa ono alaba maama ayinza okwefuula saawa natamwesiga byonna byayogera byogere naye nga yazirina kati bwamukwasa bw'atamukwasa maama naye olwawe emboozi eri ku kimu kumpa sente naye oyongerako nnyo kati ng'amuga sente nzikuwadde naye wano ewaka toddanga nga tolina kyokozeewo ekyo newokomaawo kati vaayo bwe yamugamba bizinesi gy'asobola okukola musajja mukulu yamugamba asobola yakutunda kabalagala kati tuba tuli awo yakubye essimu mu gavumenti baleete omukuumi anayambako kubanga chairman we tuyogerera kati omutima gwavudde mu kifuba guli mugongo yatumiza babe nga baleeta ewa security ebyokwerinda wuuno naye ow'ebyokwerinda gwe baleese ndowooza be bano kuba abadde option esembayo waliwo okuba nti bayita last resort. You are the last option. Mubamajje basoose ne balaba ali awo nga n'emisinde takyadduka ayavula gwe baawa chairman yabayongeza ku byokwerinda nga naye kennyini atandise okuba nga erabiralabira kaakati amawulire agali ku kyalo bulijjo baali tebakimanyi nti omusajja Tom emisinde gyadduka tamanyi bajaji mpya adduka tamanyi boda zino mpya bamugobya abantu bamwagala mutwala kanywa basaze babe nga bamwettira kwekyo ekintu kye yakoze njagala olabe tomusange kuno ku kyalo yagula ebyo kati nga bamugamba tomusange ekiriwo ekimuleetedde ekyalo okwagala okumutta mbu yagula ebyokoola ebyo bifuuse ebyokoola kakati no tugenda okuva eyo eyatwala tomusange mugenda okuleeta ebyokoola si yuno ate oba ono yabikontrolinga atya ye tebimulabisa ye baabimuwa tebyanywa mu bantu oba ye yabikontrolinga atya ye muleefu kati ajja munoonya kati Kalikondo ali mu kunoonya ekyo tujja kulaba Kalikondo azze wa muganda wa Tomusange tamusanze eyo ng'erinnya lye buli gy'ogenda tojja mumusanga Tomusange kati yamugamba ekyamazima gyali yantwala nja kubuulira sooka ompeemu gaapu yaddukidde eno owange atodduka ki n'agamba ekintu kye wankola okirabye n'agamba ewantu gye wantwala singa mmanyi sandigenze kati nze okutwala ofuna sente nakuleetera buzibu omusajja n'akolera bulungi n'akuwa pakeji yamuwa pakeji ey'ekyokuula kati gwe totandika gamba mbu ki n'agamba abantu bafudde nnyo tewawulira nga bagamba nti bajja kwagala abantu abafa kati ate kino toddawo okugira naawe leka ate kufuuka muntu muzibu nze nagamba ndeete kinkukoledde kyekkoledde owulidde n'agamba nze Tom ogenda okwetegereza omusajja yajja n'akuba Tomu akatambaala kati bw'akuba Tomu akatambaala yamugamba nkugemye kubanga Tomu ono ke bamugoba ajja kutandika okusamwa mbu simanyi oli yamutwala mu byokoola
njogedde naye naye tolina ku baana kati oluvannyuma ate oli ng'ayogedde noono ng'asooka mugani abaana be wazaala baliwa bamugeme bamufudde ekirala abasajja abasinga kasita babanga bali mu bintu Tom takyatunula nga Tom agenda maaso asanyuka asanyukidde mulamu obwedda mulamu tannaba kumulaba kati kumbe walabidde mulamu bamufudde ekirala bamutaddemu ebitegetege awo bamwina engeri gye bamuswikinze ebitegetege awo mulamu awo efirimu egenda maaso njagala olabe munange nga tusanyuse nnyo munange bigenda bitya muli mutya leero tuli kigalo bigenda bukwaku we are physically fit and lyrically strong tunulira ebyokusoma kati nga mugamuna abaana beebo naye abaana bannema okuweerera zibatawanya temusoma ndakubakolera naye Tomu ng'atunula ng'omuleege Tomu atunula ng'omuleege tomusanga ono banaamusanga ng'amugamba laba kati ng'amuganga abaana omuzadde njanjogireko n'abaana ttu awoza baana ttu yamugamba nengenda mu siniya ya gundi naye mbadde sirina munange byonna byetaagisa taata kati mulinde kati gwe lwaki bakuwummula amatu oyo bamuwummula mbu muwala ne bamuwummula nze ne mbagamba bampumule ne bagamba nedda nze sinze atali muwummule abazadde abasinga bawummula abaana baabwe nga balina bye babatangira okuwona kuba bagamba mbu saddaaka yali eyiye ku musaayi eba tekola lwaki abuuza ebyamatu lengera bwagobawo omuwala n'asigala ono atali muwummule tomusange bamuwenebye wulira ogenda okwetegereza taata kale ba taata vaawo taata ogenda okwetegereza olowooza taata atya pana gwe kino kyana gwe Tomu gwe gutomu ogenda okuyita Tomu yeripye mu bulago bw'omwana Tomu yeripye Tomu yakikwata yakikuba eri pana omusajja yakagamba mbu nze ne ssente atuyamba awerera yamukuba omutwe efirimu egenda maaso njagala olabe genda okwetegereza musajja mukulu ennyumba ozirazi kaakati bwe tuva ne tujja kudda kipapa nkulawa ne mwanyina simanyi n'acuruti sikyavaawo balina amanya tegamanyikiddwa miziro gyago mituufu naye nga oba beddira nange simanyi mbuusabuusa nancuruti bakipapa nkulawa mitala 10 tebategerekeka ono atunulanga yazira sabbuuni omulengera naye bannanyinizi wazo yani kati bagamba mayi tubadde mu nnyumba ez'ettaka bbanga ddene ono yalimbye maama we nti simanyi bamugobye simanyi waliwo abaagala omutta kali maama n'amuwa akasente agende ayiye mbw atandike bizinesi endala kyokka yatambula n'abanga afuluma ekyalo n'asanga ennyumba ezipangisibwa kali waliwo property master bano bakayungirizi akulira amayumba wano mu tawuni eno n'agamba nti munnange ebintu by'amayumba wano nze bamumanyi ebyokufunira abantu amayumba nze mbawa oyagala nnyumba namu oyagala nnyumba yalayise kuba yalayise beetonnyatonnyamu amabaati gabaamu ebituli tulina wali eri obw'ettaka n'emmuli kati kumba obwo tebaagala buddamu kuba ennyumba gye baalese maama ya ttaka owulidde bayinamu n'enkukunyi kuba ennyumba ey'ettaka eyo n'emmuli eyanguwa okwaza enkukunyi kati ng'abagamba wano mujje mulabe ennyumba tuzirina zino ze bayita self contained bwe bagamba self contained buli kimu kyonna weekiri manya oyingira buyingizi okwebaka kukwo fe abazimbi twamala kati awo abapangisa bonna bali gundi waliwo wano ebadde tennayingirwa
twagala okumanya wetugenda okubeera. Kati ewawe tunabeera wali seriously secured oba biddi wano bya just nga mugani ebitanda obiraba wabireba ekitanda wakichenga ekitanda kyabaawo guteeka mbutesi bintu byo wano wajja kukula gwate abatagende kugula ennyumba z'ennaku zino abagagga kwegamba bazimba amayumba balandirodi ekintu bakikyusizza balina bye bakola okusikiriza abapangisa okubanguyiza mu mbeera ya bulijjo si kuveeri oli awo otoba obulamu bwo bwonna ate nojja otoba oby'okuba onoonya kino noonya kiri ekitanda mu ekiri abagagga bateeka mu buli kimu mu nnyumba kubanga edda abasajja bakomereranga ebisenge byo bissaamu obumu obugendamu engoye kati osanga muzi waduloopu then ojja kunnyonnyola lwaki bw'oba okikoze ennyumba ogisimudde kati ng'abagamba ke mumaze okusiima nze engeri gye ndi kayungirizi kensooka empita omukyala landiroodi bayita landiroodi wano wajja kukola byabatuuzaniye n'ibyana ogenda okwetegereza n'abasazi n'abalali ikindi tunulira agamba mwe bahehe abahehe zabande si mwewe murava hehe murajya hehe mwava hehe mwajja hehe sasi mubya ebigambo ebifundikira ng'aseka Tutuuse wano mulinde landlord ababuuza gye bava ne gye badda tumuli tewali kintu kimalamu nga maanyi okusanga omuntu ng'akubuuza ovaawo era oddawa mulinde naye nga gye wavudde si yakugjeeyo kati nga balinda banyazi bano boolaba ate ono omwami bakipapankula luddawa agenda maaso ne muganda we katooke bambi akatendesi obunyazi kaako efirimu egenda maaso Omanyi kuzina ennyumba zange. kaaka tuba tuli awo landlord nga bamuleese Talina ennyumba tazaagala ku bantu balabika okuba nti banaagira abasajja obeetegereza ekireetera balandiroodi okuba nti bafuna abantu abababanjizaako byebyo baba tebaagala nnyo banyazinyazi abo abantu abalabika okuba nti banaafu bafuukira ekyunziira tofaayo bano sente balina sente diriwo sente balina bano baasi be bano boogambye kwini bebo bennyini mugyebale munze ku nyumba zange. kati ng'asooka ababuuza Ono mukazi tukuwulira mwabazze okupangisa bano booleese bano okupangisa mama se oli omwami atunulanga eyatya sabbuuni landlady sente sebo kimpozo ngambye ogambye baba sente we ono baaba wange weziri manyi nti mukyala mpono. mbadde manyi ti muli bafumbo kuba kano akaana kalabikanga akato obwana bw'ennaku zino ate newe kitaba nti muganda we okasanga kalinga akaana akato naye ng'emirimu gye kakakola ku nsi kuno miyitirivu nnyo era kakugamba emirimu kalabika okuba nire basaalongo bonna babadde bagenda maaso n'emirimu kati baali baguba bugubi mbeera y'ekyalo enkumbi omanyi olumu egubya kati landio ne bamugamba abe nga kakkana ebbeeyi bagingambye esente ezo bazitegedde bulungi balabika bansi naye era nagamba ekintu kino tukyogere kibe nga kinnyonnyokwa akasente babadde baseddemuuko Ziriko baneyiba. yamugamba ennyumba zino kuliko abaliko be wasanzeeko era basasula sente zezimu ze baba bakugambye Andike ne sente. kati njagadde oleete akasente tusasula fe wano emyezi 6 ayingira mitala otubulire amannya go then tube nga tukuwandiika mu kitabo n'oluvannyuma tube ng'oleeta sente ezo Lala. sente ng'azisaba luleekereeke nalimu weriti Oyina limu. kati gwe gwani nakyuluti Oyina limu ng'okakasa. bye bamutuuma nankyuluti Omutalo bimanyi tebabatiza. oba erinnya baalijjawa badde agedde akyuluti Mumpe sente ziraba. kali sente kale muzireete sente ebibuzibu n'ebintu sente bintu ffe twabimanya ng'abagaggale tutambula na sente N'okuba ne kunsi. kakati okubye ku nsawo n'ogamba sente weeziri banko sente twazitadde sente ziri mu banka ababbi ffe tetutiira ddala ababbi kyokka atunulanga y'abasuza Nze mba ne sente zange. Leta sente. firimu egenda maaso Baze babagambye ngende. tuwe mu kubale
Enaku bbiri. Ennaku bbiri. Bibaddemu n'ebyennaku bbiri. kati sebo bamugaba muwemu ennaku bbiri abaweemu ennaku bbiri bweziti Nti balina kyeka amala okugyayo sente akanga kojja njagala olabe Kale kambawe ennaku nnya. kati nga gakemusaba ennaku bbiri ngenda bawa ennaku nnya naye mu nnaku ezo nnya mukakase ni muba mumaze okunsasuliramu nga ajja abaggulire basabye ennaku bbiri bajja genda mu banka ate baba no nyumba bajofenyera eti kati aga katwebake ffe sente tujja kusasula mu nnaku bbiri nkya tujja genda mu banka lulyo zinone mukazi ng'aguma kati ng'era landiroodi eyasuubiziddwa akasente kati agenda okujja alengera ebisasiro biri wano byasuuliddwa wano naye abantu bano bo banaasoboka bano banaabeereka nabo bano nalaba nga abantu bano sibabeere bangu abeeno wuuwu naye gundi mmwe simube bangu Kati sooka olinde. njagala ombulire Nzija wano nabagamba ntya. Nabagambe wange yabagamba wano balina okuumibwa nga wayonjo ekyo kimu okulongooseza mwasanga watu. awantu wano mwasanga watukulira ddala naye kye mwagenze maaso n'okuleka ndi mukola ekyo sikyagalira ddala kakyakatwekwasa bwe kati ate naye landiroodi leka kututabukira Ab'omukyalo. ezo embeera zammwe sijja zisobola Sabamatira mu kusooka nga mujja mu. kubanga kirabika temwategedde nti we mwavudde mu kyalo mwazze mu kibuga enneeyisa n'embeera birala byawukana kati akasente kaliwa singa tewa kati lwaki tewatuukidde ku ssente Nyumizibwa nnyo okuba. watuukidde ku kirala mufo ky'okutuukidde lwaki twagamba jja ku bya ssente ate otuukidde ku byakasasiro Abula simanyi oli abantu. kati nalaba abantu mmwe mulabika temunsobeko lindako kamuyite nanculuti ne muganda woono Kabampe. baranise okuba ni babuzaabuza jangu Mwanguyirize. jangu mulere sente landodi goze obadde ozze ku byesente ndowoozezza kootuukidde kasasiro ndowooza leero ojja byakasasiro sente zibe za lulala baaba wa sente maama waabwe sente zisoba mu bukadde obuna kyokka bwe twogerera essaawa eno n'akayumba ke basobola opangisako emizigo omugaaga ku sente ezo tebaagala kuzita Nja bikumikiriza. kaakati baranise okupalapalanya neera balaga tebayinaawo sente sente zigenda kujja just opapyemu bupapye Nabagamba ntya nabawe ennaku. nabagamba nti abantu mmwe Nembawe ennaku nnya. nabagamba ennaku nnya Adde bize. sooka olindeko omwami ono wegendereze jangu wano omanyi kadi ekiriwo oli muntu mukulu saagala nkube wabeewo ekikolobero nze mbadde ŋŋamba sente z'obanja okakasozi banja Jambia. Najja mu kusooka. Yasobote munazifuna. landiroodi yakudde mu kizibu otubanja teeka omukono ku ndagaano nti omuzigo tuguguze maama nnyabo ono nanculuti ne muganda we bakipapa nkulawo ayina ekijambi ekyo kiraba firimu egenda maaso munange sayininga omusajja mulala ajja kutemwoyo sayininga munange sayininga saako omukono firimu egenda maaso efirimu egenda maaso enyumba yange landiroodi aba kyusa statement kola endagaano nzijeko omutwe nzijeko tojjako mutwe munzitidde bwereere bano bataamu omanya bataamu bamulemesa ne balyoka bamugwa mu malaka era ogenda okwetegereza obulungi bati munange mitala yafuuka mitala era ogenda okwetegereza mitala sente enyumba nazisayininga
sente tewali mitala aganyo leeta sente ono mitala mukaawu ono mitala mulabe edduka ebbanga lyonna nga teri kusasula baasi kati ogeza n'oyogera wagenda okuyita emyezi 6 naye ng'oyinza okuwamba omuntu nannyini nju n'omugamba nti ennyumba ogitutte era okugenda okwetegereza ekyaddirira gyali miwunyo. Ebintu ebimu abantu balowooza nti basobola okwekaza ne bibakolera kale bisobola okukola nga byakaseera ako naye tebisobola kukola lubeerera. Kyova olaba omuntu oba weekaza oba olina okwegendereza efirimu egenda mu maaso njagala olabe. Kale mitala bino gwobireese tebalina wakubeera weegenderezanga munyo omuntu alowooza nti afunyeemu kasente byonna biwedde si wabaawo biba biwedde byonna byolina okulabika nti oliko oba otusaaga busaazi si wabaawo kiba kiwedde era byonna obeera weekaza bwekaza tugenda maaso. Kakazi katu katambudde kye bayita obwoyo kuggwa ku mubiri n'olwataano nti obana nyinza okwegalira wapoda ebintu byongedde kutaama bintu byongedde kutaama kaakati no beebuuza ekyokukola era nga tebamanyi kibazzaako. Mitala teyalowooza ng'omusajja omulundi ogwasooka. Kale nno bagenda maaso n'okwebanga beebuuza afazaali badde ku kyalo mu kayumba kaabwe gye baali baava ebintu si birungi. Kaakati kikyoncho kikyoncho baba bali awo ng'aliwo boda etuuse waliwo boda ezze ogenda okwetegereza kwe kikyoncho banaye kikyoncho ate yobadde okolayo mama bamusiba sente baba mitala ze yamuwa ze yewola mu kibiina kikyoncho abadde eri ku busukka kkubo alabye abakyame waka kwe kujja emisinde maama bamusiba sente ze yamuwa zaali z'abakazi ba kibiina awo nno mitala we yatandikira okuzoliga. Kale nno bannange abazadde bayita mu mbeera kuva nga olubazaala abaana ne batoba nabo mpaka okubakuza naye ate ne mu bakulu laba omwana ono kumpi watattanye mukadde we bamusiba lwakuba ye. Kale nno omwana yenna ng'omaze okuvaamu kubanga ofuba oba ng'omuzaddewo aba n'akamwenyumwenyu ku lw'ebyo by'oba omukoledde kitegeeza buba bulungi bwereere. Naye buli w'omukaabya amaziga gwe lowooza mu nsi eno oyinza kubeera wa oli yatandikira okweyambula kugoba emize katuba tuli awo hayi mukama yesa feba mukanya tugoba emize mule kama kubanga wobanga oli kyalo kino mukama nzize kama yanjolesezza mukama kanteekedde okulabika nti ndaga okuba nti mpaayo obudde era nantuma ku kyalo kino kwe kulabika nti tugoba emizimu linnya lya Yesu Kristo tolewano kulayi mukama kubanga waliwo abanoonya ekyokulya embeera ebatabukidde waliwo ebibakutte tebatambula amagulu geeboolye
yambadde wali kimu kyonna kigenda maaso mu bulamu bwabwe ayi Mukama nga bali mu kabonero ak'enjegera okusibwa emigwa n'okumyumyulibwa Mukama ndi ku kyalo kinayi Mukama Katonda watukolesa obuyinza bayi Mukama Katonda n'ekitiibwa kyo Mukama obeerengayo osumula Mukama Katonda otuwa amagezi ayi Mukama Katonda bawe Mukama Yesu Mukama bonna banakukkiriza Mukama Yesu mu linnya erya Yesu afuuse Yesu okulagira ekyalo kino kite Yesu yafuuka Yesu mululwa abawambe basumululwa wuliriza erya Yesu tunulira omwana wa Katonda omulamu njogera eri omugumba olwaleero alina okuzaala mu linnya erya Yesu mu linnya erya Yesu mulamu gw'owonyezebwa amafuta ga Katonda gakukkako mu linnya lya Yesu obuwanguzi bwa Katonda obusungu omulungi aba nawe ate olagawa nawe komawo ye kati kaakati omulokole agenda maaso n'ekigambo kya Mukama baba Mukama oli yafuuka waggoba noonya baba munnange noonya muganda wange nze mugoba munnange mbadde nzija munoonya etimbye munnange takyambala ngoye zimusiiwooba adduse atandika kwesiba munnange yali ategeera bulungi nnyo naye nkati essaawa eno yatabuse ampiseekaawo nange n'agaa nange ndayo muntu ayitawo ng'aseka noonya namunegwe ngenza okunoonya tugende n'amugamba nze kyembadde njagala ewase njagala ontwale ewa ssentebe nze kuba mbadde ndeese ekigambo kya Mukama ku kyalo kuno alaluba wabula njagala mbe nga ŋŋenda mu maaso nkole omulimu ogwo naye nga n'abakulu ku kyalo bategeddeko nti nina ensonga eyakoze eki eyandeese mbe nga mpagirwa ab'obuyinza ng'amugamba kalijja tugende yazze kubuulira njiri Yesu asumulule ekyalo kino naye kanyini naye agala kusumululwa kati baba bagenda nga basanga ssentebe n'amugamba nti munaye mukyalo ono abadde ngambye muleete ewuwo alina ensonga zaagala okunnyonnyola ssentebe oli otya muli mutya gye tuli nga njagala ompa olukusa munnange nzize nga nsaba lukusa kuba engeri gye ndeese ekigambo kya Mukama omanye ensi eno weetuuse etabuse nnyo jjukira n'amateeka agafuga ensi gaava ku eri Katonda bw'oba weetegerezza kati ayagala agende mu maaso ssentebe ono abe ng'amuwa olukusa kubanga abantu abamu we balaba omuntu ng'oyo ng'azze kubuulira enjiri bamulaba basooka mulowooleza ebintu bingi kubanga waliwo abeerimbika mu ky'okubuulira enjiri naye ng'ate ebikolwa bwabyo eby'omunzikiza bikaawu naye nja kukomawo mangu kali ssentebe abadde alina gy'alaga ekituufu yabagamba ekyalo kyo kyetaaga okusabira kubanga abantu bakiriko baatabuka dda munnange bw'amala omulaga ssentebe n'amugamba nti nyamba ate nsobola okulabika nti ndaba muganda wange oba akuttewa adduka emisinde togirabanga kaakati akawungeeza ako kyekyo ssentebe ng'akuŋŋaanya abantu sogotaata nga twene nga baleeta musumba ajja abasabire ambuliramu Katonda omwesi musumba ng'agenda maaso n'okubasabira ffe era nga tusabire emyoyo gy'ekika emyoyo egiva mu balo balina okusabira ekyalo kino Yesu tukutula emisi wuliriza tukutula nyabingi tokira nyabingi tugobe tebamuyuziza olowooza nyala Yesu abalalu nyabingi bamukutudde abasibe bateebwe mu linnya lya Yesu kale wulira ekigambo kya Mukama nkoboola kati ekisa kiwambatira ekitundu kino lya Yesu tateewa ekisa ekingi tukusabye nga tuyita mu linnya ery'omwana wa Yesu Kristo amiina aliriza Katonda agenda kukyusa ekitundu kale oluvannyuma lw'okusabira ekyalo eyali mitala yafuuka omudeeya eyali mitala yafuuka omudeeya wuuyo
Uya deya budeya. Akaseko kagala mutta. Tugenda maaso. Alaba kasasiro yeetooloola. Ebintu ebimu bijjanga kibonerezo. Agudde ku byasuuliddwayo ebigagu. Ebintu ebimu bijjanga kibonerezo. Otuuka n'olaba omuntu abadde omulamu okulya kasasiro. Ekyo nno kitegeeza abantu nti Katonda yawe entegeera era bw'agikuggyako asobola okukukozesa ebyesittaza. Era omuntu kibi nnyo enewe kya buswavu na buli azaamaanyi omuntu okwewaanira ku banne nti ye mugezi okubakira. Kuba n'ono yabadde mugezi. Genda okwetegereza. Muganda wajja amunoonya. Yafuuse waggoba. Alya kasasiro aliraanye kabuyonjo. Yakanda mugamba tugende. Baba yafuuse dde ekirala. Baba yafuuse dde ekirala. Baba naye tolya. Baba wambi. Baba nyamba. Baba. Baba. Legerawo nawe belya. Sibyolya nawe. Baba nawe legerawo. Baba yambaze. Yamwegayirira. Baba ali mu nseko ze. Tugendeega baba. Alengera mwana ayagala mujja mu ssavu. Naye muka. Uno yadda. Tagudde kewu. Naye mukama Katonda. Nawe jangu tugende. Yamwegayirira. Senga ali wakikola nnyo twandigayo kabanga. Nakweya byeleetera. Kankuleko amafunda gasasira ovundireko kirabe. Yeetamiddwa. Tekuvunda. Yagenda katono nadda. Ngera bw'omanyi owuwo. Otuuka ne weetamu ate n'olaba ate ng'era tosobola kumuleka. N'amugjayo. Baba bali awo ogenda okwetegereza maama gwe baali baasiba. Omwana yali yagwa eddalu yamanya nnyina baamusiba lwakuba ye. Omanyi ku nsi kuno abalalu ba bika bya njawulo. Waliwo omugu w'eddalu n'omuki. Waliwo omulalu n'omugu w'eddalu. By the way ebigambo ebyo abantu tebabyabula nti gundi mulalu. Naye ate waliwo omugu w'eddalu aligwa. Liwalampa buwalampi. Maama yamugamba nti munnange nkusonyiidde ddala siriddamu kuleka nti nkunyiigira mwanange we biba bya ssente kankuleke. Kaaka tugenda okukwata ekuba okuva eyo. Ono baamufuula ekirala. Kati wuuno obusungu bw'alina talumbibwa mukongozi. Omukongozi ow'okugombolera amutuze. Gwe ogenda okwetegereza ebigambo ebiva eri. Bamugamba nti baamutadda yafadda. Ebyo byaliko alabanga omulamu baamutadda. Kumba obusungu bumuliko. Omanyi olina wootuukira n'ogamba singa baakuleka mu bwavu bwo. Bannange baamugamba baamuwa Taddata y'ekyokoola. Kankutuga butuzi. Mmwe mwandeetera ebizibu. Yabatuga.
obusungu nga bumuli bubi. Yali mwavu ne ku kyalo ng'ayagalwa, n'ayagala agaggawale ku kyalo n'akyayibwa, era buli omu yenna n'amukyawa okuba nga takyamwagala. Kaakano mu kaseera kano musajja mukulu yaddamu akategeera, era abaali wano yeebase ogenda okweregereza tomusange. Tomu kiki oli wano? Abantu bagamba wafa, kwenda ekyo kiveeko. N'amugamba ekiriwo. Ono yali amanyi yafa. Ekizibu ekikutta kyekyange. N'agamba olengera mitala ebizibu by'olina nti nange bye byantuusa awazibu. N'agamba mu nsi muno tulengera ebintu bye tuba twagala oba embeera n'etukwata nga twagala ogivaamu, ne twerabira ekkubo ettuufu ery'okuyitamu okuva mu mbeera eyo, ne tukozesa amakubo ag'ebizibu okulabika nti gatujja mu mbeera. Naye buli lw'okozesa ekkubo eritali ddungi okuva mu kizibu ekiba kikutte, ate weekanga nga weesomboledde ebizibu bingi. Andika okwetondera buli gwasobye. Era njagala ogende mu maaso mu kaseera kano otereeza otya, weetondere be wasobya, ate naawe osonyiwe abo abaakusobya. Bagambe banywerere. N'agamba nti abantu bonna ekkubo lye balimu we libanga lya kunoonya bajja kuzuula ne banoonya empola. Buli oyagala okunoonya tonoonya ku speed abo bagambe. Kituufu yafa, naye ng'amubuulidde amaddu mu kufuna ebikunoonya ebyenfuna gabeere matono, kubanga abasinga bafundikira boonoonye olw'okuba banoonya kulabika ndi bafuna ku ssente. Kale nno naye bwe tubeera bise tubadde tulaba kitundu kyakubiri akuume.